Yes, mugalero genkuletedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Fred Nyanzi oba Chairman Nyanzi, muyite mukulu wa Bobi Wine, His Excellency the Ghetto Gladiator, nabwe kityo addusibwa mu ddwaliro nga lwewala ttaka oluvannyuma lw'okuba nti ateebereza okuba nti afunye ekirwadde kya COVID-19. Tasibo yali ku mimwa gy'abantu era nga n'amalala gengenda okuba nti nkuleetera amalala g'otalina kuba nti osuba mawulire gaffe agaleero be basajja ababiri okuli musajja mukulu amanyikiddwa nga Hussein Serubula Ismaili ng'ono mutuuze wa Nankuwadde Nakabugo Bulenga bakwa kogata ne munne amanyikiddwa nga Yosifo Siraji ng'ono mutabuzi wa ddagala nabwe kityo basobodde okuba nti bakwatibwa ku biteeberezo by'obwekuttibwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Brenda ng'ono yali muwala wa Geno Katumba Wamala mpola era nga bano nno basindikiddwa kukomera kitalya nsikiriza nkwanirize ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amenye n'eddoboozi Mampita Ntambi Jimso Namboni Chiboya Maksud Junior nga ntuddewo kuba nti nga kutuusako lunaku lwa leero. Yes, tutandikire ku musajja wa People Power ngono ye mukulu wa musajja mukulu amanyikiddwa nga His Excellency the Ghetto Gladiator Bad Bobi Wine, omusajja ono bamuyita Fred Nyanzi oba Chairman Nyanzi abadde mu byobufuzi okumala emyaka 2 bweddu. Olunaku lwa leero kyategeezebwako nti omukulu ono addusibwa mu ddwaliro nga yeewala ttaka oluvannyuma lw'okuba nti oboolyawo yasobodde okuba nti afuna ekirwadde kya COVID-19 kinnamuta. Omusajja mukulu ono amanyikiddwa nga Chairman Nyanzi yasobodde okuba nti afuna ekirwadde kya COVID-19 kinnamuta era nga oboolyawo taasirewo yali ku mimwa gy'abantu ab'eŋŋanda, oboolyawo tebannavaayo bulungi kuba nti bakakasa amawulire gano naye nga twategerekeko munda nti ono yasobodde okuba nti addukisibwa mu ddwaliro. Kunoonyereza okw'enjawulo waliwo eddwaliro lye bamututtemu naye ng'ate lino liri undisclosed because batya nti oboolyawo abantu ababi bandiyinza okuba nti bamusanga eyo ne baclaiminga obulamu bwe nga COVID tanaba kuba nti atuusa kuba nti amutwala era nga bwe twogerera olina okuba nti ogenda ku mavivi osabire abalwadde ba COVID-19 bonna kogata ne muto wa Bobi Wine onono ne mukulu wa Bobi Wine. Mukulu wa Bobi Wine yali sekretary w'ekibiina kya NUP era nga yagikuba nnyo ebiseera ebyo jjukirako yalimu n'entalo n'abantu ab'enjawulo baafuna olutalo ne bakalifa aganaga n'abantu ab'enjawulo okuli n'abayimbi ab'enjawulo oboolyawo bagenda okufuna kaadi ne babama era nga Nyanzi kitegeeza okuba nti oboolyawo yatundanga kaadi za People Power emiliyoni 99 era nga oboolyawo ekitaasanyusa bantu abamu abaali banakyegwanyizi ku ntebe ezimu ez'enjawulo mu byobufuzi mpola naye ng'ate Chairman Nyanzi otuuka ekamotya y'omu ku ba famous politician bosobola okuba nti oleeta mu kibuga Kampala amaze mu byobufuzi okumala emyaka 2+. Bobi Wine yagenda okutandika okuyimba nga Chairman Nyanzi already chairman era nga emirimu gikolerera ddala bokwako. Tulina okuba nti tumusabira oboolyawo asobole okuba nti adde engulu kubanga taasiibewo kati yali ku mimwa gy'abantu. Ekirwadde kya COVID-19 kigenda mu maaso n'okuba nti kinyukula n'okutta abantu mu Uganda era bw'otunuulira bannabyabufuzi abasinga obungi bagenda mu maaso n'okuba nti bafa mpola. Jjukira twakafiira ne pastor omu amanyikiddwa nga pastor Senfoma wali Makerere. Yes, yagenda mu maaso n'okuba nti atuva kulamu ensi eno. Bw'otunuulira omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kirunda Kivaidinda omugenzi kati yali Prime Minister Mulamba yasobola mu maaso n'okuba nti agenda mu maaso n'okufa. Waliwo maama w'omuyimbi omu wa Mr. Lee yasobola okuba nti atugendako n'abalala bangi abagenda mu maaso oboolyawo n'okuba nti bafa. Bantu bangi ekirwadde kigenda mu maaso n'okuba nti kibamira embirizi era nga oboolyawo bingi ebitagenda mu maaso bulungi. Tulina kuba nti twesabira olwo nno tusobole okuba
okuba nti tukufuna. Nkwebaza okuba nti otambula nange, nzikiriza nsobole okuba nti nkwongerayo neggulire eddala nno osobole okuba nti olifuna. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Serubula Ismail Hussein ngono bamuyita Imaamu Muto, muvuzi wa bodaboda asuula mu kifo ekimanyikiddwa nga Nakuwadde Nakabugo Ebulenga. Yasobodde okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti akwatibwa poliisi ya Uganda kokata n'emutuze munno banekyaliwe amanyikiddwa nga Yusufu Siraji ono nga mutunze w'ekyanja. Bagenze mu maaso n'okuba nti bakwatibwa nga mu kukwatibwa olunaku olwabadde lwaleero jjo ne basobola okuba nti bateekebwa mu maaso g'omulamuzi ewali Nakawa. Omulamuzi amanyikiddwa nga Douglas Kerokona. Bano nno bavunaanibwa emisango egy'okutta muwala wa Geno Katumba Edward Wamala, omuwala amanyikiddwa nga Brenda Katumba oba Wamala, yagenda mu maaso n'okuba nti akubibwa amasasi mu kifo ky'ekisaasi. Bano nno kitegeeza okuba nti footage gwe baali batuddeko owabo gwe footage nga gavumenti ekozeseza ebyuma byayo oba ziyite zikamera zimulabira ddala CCTV cameras. Basobodde okugenda mu maaso n'okuba nti babanoonyereza n'okuba trackinga era nga babakutte mpola mpola. Basobodde okuba nti babateeka mu maaso g'omulamuzi leero ne bakyajinga emisango egy'enjawulo, okutta omuntu n'okugezaako okuba nti n'oku-injuring, okugezaako okuba nti attempted murder ku Geno Mulamba. Wano nno ebibuuzo bingi oba oliawo ebigenda mu maaso n'okwebuuzibwa. Bano nno ababiri bw'otunuulira Yusufu ne Hussein bonna basiraamu era nga olw'olyawo abatuuze bagamba nti lwaki basiraamu be bagenda mu maaso n'okwenyigira mu bikolwa nga bino ebyaddala. Oba olyawo obuyeekera bugenda mu maaso mu Uganda naye nga tetunnategera kubanga abantu bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bakubwa amasasi. Jjukira omwaka gwali gwa 2007 twagenda mu maaso 2017 twagenda mu maaso n'okufiirwako Geno Mulamba oba like yes Major General Chigundu ngono yali bba mama fine yagenda mu maaso n'okuba nti akubibwa amasasi wali eri Masanafu era nga yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okufa. 2011 twagenda mu maaso n'okuba nti tufiirwa omulamuzi amanyikiddwa nga Kagezi wali ekiwaatule yagenda mu maaso n'okuba nti akubwa amasasi era nga oba olyawo omusajja omukyalo ono yali mu musango ogwa Ssaabayeekera omu eyali akulira ADF mpola mpola. Omusajja oyo ali Luzira prison yagenda mu Jamiru Mukulu yagenda mu maaso n'okuba nti akwatibwa era nga oba olyawo Ssaabayeekera bagenda mu maaso n'okuba nti bamulumiririza nti abantu be bagenda mu maaso n'okuba nti batta abalala. Twagenda mu maaso n'okufiirwa omusajja omulala amanyikiddwa nga ano nno yali mwogezi wa poliisi Mulamba Andrew Felix Kawesi yagenda mu maaso n'okuba nti akubibwa amasasi wali esaidi z'ekkulambiro era nga twagenda mu maaso n'okuba nti tumufiira still twagenza mu maaso n'okuba nti tuviirwako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Muhammad Kirumira era nga oba olyawo yagenda mu maaso n'okuba nti akubibwa amasasi Bulenga. Recently balumbye Geno Mulamba Geno Edward Katumba Mala yakubwa amasasi sedi z'ekisaasi era nga muwalawe amanyikiddwa nga Brenda Nansubuga. Brenda yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti afa era nga oba olyawo gavumenti evaayo ng'ekugamba nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Hussein Serubula Ismail yes Imaamu Muto ngono muvuzi wa bodaboda asuula wali Ebulenga kogata ne mukwano gw'ennyo amanyikiddwa nga Yusufu Ismail Yusufu yes Yusufu Siraji ngono mutuze wa Kyanja basobodde okuba nti bakwatibwa era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bavunaanibwa emisango. Bintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga oba olyawo ebitiisira nga tulina kugenda mu maaso n'okuba nti tusabira eggwanga lyaffe. Otherwise obulamu si bulungi ekitta abantu kigenda mu maaso n'okuba nti kigenda mu maaso n'okuba nti kikolebwa. Abatemu, abapoliisi, aba LDU, abantu ba bulijjo bagenda mu maaso
maaso n'okuba nti obaoliawo batingana n'okutta bannaabwe mu bintu ebitategerekera nga tujja kusaba Mukama Katonda asobole okuba nti interveninga mu nsonga zino ne gavumenti esobole okuba nti enoonyereza mpola mpola tusobole okuba nti tufuna yes ebyo tusaba buli omu yenna eyafiirwako omuntu bwe mu mbeera enkyamu agenda mu maaso n'okuba nti afuna justice kubanga bino ebintu byonna bigenda mu maaso n'okuba nti byapeninga era nga ababikola babeera n'ebigendo bya so justice ekintu ekikulu omuntu kyalina okuba nti afuna mu luvannyuma lw'okuba nti obaoliawo omusango gubasinze twetaaga okulaba justice entuufu bampitatabigiso rich boya nzikiriza tusobole okukoma mu lunaku lwa leero then tukomewo mpola mpola.